بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي نائلا ne asaafu baali abawarabu abakuraishi babasinza nga bwe bakola sa'i nabwe kityo yali enzikiriza yaabwe ekiseera ekyo era baali babatwala nga kyamagero naye obusiraamu bwe bumala okujja basuhaba ne bafunamu enkenyera nabo okola ekintu kyekimu okuba okola sa'i. Obushiriku abakuraishi bwe baaliko ekiseera ekyo bwali bw'amaanyi nnyo naye omubaka alayhi salatu wassalamu bw'amala okujja yasanga amasanamu 306 ku Kaaba mu sayizi ez'enjawulo, agamu gaali manene, agamu gaali matono, agamu gaali ng'abantu bennyini, agamu gaali mu bibumbe bya nsolo, agamu gaali mu bibumbe ekitundu muntu ekitundu nsolo. Bano be muwulira ba muntu nsolo era tubiraba olwaliro mu movies ezimu ez'abaana bato oba zi movies ezitiisa ez'ensolo Katonda ze yali atonze ze bayita muntu nsolo. Baageetooloozanga Kaaba yonna nejjula amasanamu. Kati ekirala kye tuyiga nti abakuraishi baali bamanyidde ddala nti Katonda astaghfirullah ayina abaana ab'obuwala era nga bano abaana ab'obuwala ze malayika ze, era baali basinza bamalayika nga balowooza nti bano be baana ba Katonda ab'obuwala astaghfirullah. Era abawarabu ekiseera ekyo tebaayina ddiini eri awo. Kati nga ffe abasiraamu tulina amateeka, tukkiririza mu Katonda kyekisooka, ne tukkiririza mu bamalayika be, ne tukkiririza mu bitabo bye, ne tukkiririza mu babaka be. Naye bo tebaakiina era tebaayina mateeka ge bagoberera, buli omu ng'abeera ku bibye, ne tukkiririza mu kibi n'ekirungi byonna biva wa Allah tabaraka wa ta'ala. Abawarabu tebaakiina ekyo. Abantu bwe batyo abatakkiriza mu Katonda ng'abakuraishi bwe baali, kati nga abahindu, basiiki, babuda tebalina mateeka gatambuza ddiini zaabwe. Lwaki? Bw'obuuza abantu 2 oba 3 oba 4 ogenda kufuna answers 4. Buli omu agenda kuwa amateeka ga njawulo engeri ye gy'akirabamu. Bw'obuuza abantu miliyoni 5 ogenda kufuna amateeka, ogenda kufuna answers za miliyoni 5, okwanukulwa kwa miliyoni 5. Nabwe kityo ekyo kikulaga nti tewali mateeka ge batambulirako. Era oyinza okusanga abahindu oba ababuda oba abasiiki ng'ono asinza Katonda mulala, n'oli asinza Katonda mulala, n'oli asinza Katonda mulala. Abantu bwe batyo ne bwe babeera bangi baba balina bakatonda miliyoni oba biliyoni, buli omu aba asinza Katonda we mu mbeera ze. Bwe tudda ku bawarabu nabo baali bwe batyo nga tebalina mateeka ge batambulirako ekiseera ekyo kye twogereramu. Tewali mateeka gaali gabafuga mu kusinza amasanamu, wabula baayina ekintu kimu nti tusinza amasanamu gano kusembera kumpi ne Allah tabaraka wa ta'ala. Amakulu baali bamanyi nti Katonda gyali kyotasanga olwaleero. Olwaleero omuntu bw'abanga takkiriza mu Katonda aba takkiririza mu Katonda ddala. So nga ate baali bamanyi nti Katonda gyali. Baali basinza amasanamu gaabwe yes, naye nga bamanyi nti Katonda gyali era gano amasanamu gabasembeza okumpi gyali. Kati ebyo byonna tubiwulidde, naye kitegeeza nti ekyalo kyonna oba abawarabu bonna ekiseera ekyo baali basinza amasanamu? Nedda, mulimu abaagagaana okugasinza be baliwa. Ebintu bino birungi nnyo tuggyemu emigaso n'okuganyulwamu n'okubisomesa. Ebitabo bya siira bitunyumiza nti waliwo abantu ababale obubazi ku ngalo kuno abaagamba nti tetujja kusinza bibumbe bino, tetujja bisinza. Era be bahunafa abagoberera eddiini ya Ibrahimu alayhi salatu wassalam. Era hani kitegeeza okuva ku bushiriku n'osinza Katonda omu, okuva ku bushiriku n'osinza Allah tabaraka wa ta'ala mu bwomu bwe. Nga ffenna kye tulina okukola ng'abasiraamu ne tumanya nti Katonda tagattibwako kintu kirala kyonna, era tujja kumanya ebyafaayo by'abahunafa baakikola batya okugaana okusinza amasanamu ne basinza Allah tabaraka wa ta'ala. Bw'oba owulira ebyafaayo bino nga banne ebyafaayo bino tubiwulirize, ate era bwe tubiwuliriza subscribing tusobole okufuna bu clips obulala obulungi. Bwe tumala okusubscribinga
muteekeeko ekigalo ki thumbs up oba mu commenting mufune empeera kuba kati gwa commentinze no commentinga ng'okomentinga bulungi ku byafaayo by'omubaka alayhi salatu wassalamu wallahi Allah kuwa empeera zo sigamba nti nze kanze nfuna empeera ate oba empeera tezikoma mu kuwuliriza kwokka naye bw'oba okiwagidde ne kigenda mu maaso ekintu kino n'obeera nga okisharinga bw'omala okuwuliriza bw'oba okyawuliriza mpa thumbs up subscribinga amakulu neegattaako mu kufuna clips obulala osobola okufuna clips obugenda mu maaso nga bw'obusharinga eri abantu abalala nabo baganyulwe kubanga ono mubaka gwe twogerako ono mubaka bwe tuva ku Qur'ani tugenda ku mubaka hadithi ze kati kiriwo ekisinga ebyafaayo bye bw'oba oyagala kumanya Qur'ani soma ebyafaayo by'omubaka bw'oba oyagala kumanya byafaayo by'omubaka soma Qur'ani amakulu ebintu ebyo ebibiri bitambulira wamu kubanga kitaabu wa sunna kati bo subscribinga sharinga ate bo sharinga commentinga ate bo commentinga mpa thumbs up abakuraishi abaagaana okusinza amasanamu mwe muli Qus bin Sa'ida. Qus ibn Sa'ida mutabani wa Sa'ida yali tava mu bakuraishi yali ava mu kika ekiyitibwa Iyad era kigambibwa nti Qus ibn Sa'ida we yafiira yalina emyaka 15 era omubaka alayhi salatu wassalam yasisinkana Qus ibn Sa'ida nga ali mu myaka 20 nga tannafuna bubaka. Qus ibn Sa'ida yali amanyi okujja e Makka okulamaga okukola hajji kubanga ekyo kyali kya buli omu ayagala baali batambuza engamiya zaabwe oba ensolo zaabwe ne bateekako emmere ne bajja ne balamaga. Qus ibn Sa'ida ava mu kika ekya Banu Iyad era ng'asomesa abantu be n'ababuulira nti okusinza amasanamu kibi, temusinza amasanamu, temugawa mmere. Yali musajja mutontomi era ng'okutontoma kwe kwali kunyuma ate nga kuwooma. Ebitontome nga biwooma ate nga binyuma. N'ebitontome byali bijjudde tawhidi nga biri kumpi n'engeri Qur'ani Allah tabaraka wa ta'ala gye yagissaamu. Okutontoma kwe bwe kutyo bwe kwali. Ekyokulabirako yagamba nti ya ayuhan naasu isma'u wa'u, abange mu abantu muwulirize ate mutegeere. U'u kitegeeza kutegeera. Fa idha sami'tum fantafi'u, bwe mba muwulidde muganyulwe. Fa inna man aasha mat, omuntu bw'awangaala alina okufa. Wa man mata fat, omuntu bw'afa kiyitawo ekiseera n'abeera nga yeerabiddwa. Wa kullu atin at, na buli kijja Allah kyabageze kiyina okutuukako oyagala toyagala. Kati kyava agamba nti ya ma'ashara Iyad, abange mmwe ba Iyad, abantu bange. Aina Thamudu wa Ad, Thamudu aliwa ne Ad. Wa aina aba'u wal ajdad, batata ne bajjajja baluwa. Wa innal ma'rufa alladhi lam yushkar wa ithma alladhi lam yunkar aqsama Qus billahi inna lillahi ladina al-ardi min dinikum hadha. Abange mmwe ab'omu kika kya Iyad, Adi ne Thamudu baliwa, batata ne bajjajja baliwa. Ani alisasula oyo akola obulungi olwaleero n'afa nga tewali amutegedde bulungi bwe yakola? Ani alibonereza oyo eyatuuka okufa nga tabonerezeddwa nga tewali ategedde nti yakola ebikolobero? Ekiseera ekyo yali abategeeza nti waliyo olunaku lw'enkomerero era waliyo okusasulwa empeera y'oyo omuntu alafuubana mu kkubo lya Allah, era ne wabeerawo ekibonerezo kw'oyo akola ebikolobero nga tewali amutegedde. Ye lwaki tukola obulungi tufunamu ki? Lwaki tuyigiriza abaana baffe okukola obulungi tufunamu ki? Bikoma kuno ku nsi. Firawuna yakola byakola, Allah tagenda musasula? Byakoma ku nsi. Hitler yatta abantu bayitirivu, bigenda koma kuno ku nsi. Leopard omusajja oyo mubirigi yatta abakongo miliyoni 10, bigenda koma ku nsi. N'agamba nti wallahi mbalayirira nti ebyo byonna biina okusasulwa ate biina ajja okubisasula nga ye Allah. Allah tabaraka wa ta'ala yali amussaako ebirowoozo ebirungi olw'ensonga nti yali musajja mutuukirivu ate nga anoonya Allah. Obutaali bubaka, ebitaali birooto, naye nga yamuwanga ebirowoozo ebirungi nga ye Allah bw'asobola okukola ebyo byonna kubanga ye Allah
asobola okukola buli kimu kyaba ayagadde.